All right, breaking news, ladies and gentlemen. Thank you so much for watching this video. Ngenda kusaba gwe buli muna Uganda ajiraba bambi nyamba ogitambuze information eno. Oba oliawo osanga gwe okugitambuza kinasobola okutaasa someone. Wenzijidde ku video eno bassebo ne bannyabo tufunye amawulire nti amaka g'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine galumbiddwa. According to the information that has been shared on social media, nga asoso ku breaking this story abadde muganda wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine amanyikibwa nga Dax Vibe avuddeyo mu group emu gye tulimu n'akola audio ng'ategeeza eggwanga nti Barbie Itungo Kyagulanyi bamusazeeko mu makaage. Njagala owulize audio eno ekoleddwa Dax Vibe agambe bw'ati katukomewo. Barbie Kyagulanyi first lady is being kidnapped now. Buying the compound bali kumenya nyumba banange, let's make the noise. Abada kyakube ndulu ku simu nevaako. Let's make the noise. Now, according to Dax Vibe, kigambibwa nti abantu olumenye abadde alina okubaako abantu bakubira essimu wabweru. Era among the few people Barbie tried to call was Dax Vibe. Era Dax Vibe olufunye information eno n'agisharinga. Wabula wayiseewo eddakiika ntono nnyo another video surfaced. That video you are seeing on screen, Barbie nga akwata abazigu abaze mu nyumba ng'ababuuza, you people, what do you want in our compound? Just dakiika ntono nnyo essimu neva ku kavidiyo kabadde kampi nnyo. Now this is what Barbie said bano abasajja bebaze mu nyumba. Njagala owulirize this video clearly. You people, what do you want in our compound? What is it that you want in our compound? What do you want in our compound? You people, what do you want in our compound? What is it that you want in our compound? What do you want in our compound? Alright, gwatulaba yoyo Barbie Itungo Kyagulanyi ng'agezaako laaja n'abuuza abasajja bannaye mwagala ki mu compound yaffe. Now when you see that clip, ladies and gentlemen, ekulaga nti abasajja abasoba mu bataano nga basimbye oluseregende, they are coming towards Barbie gyali nga bakutte emmundu. Ka clip kaneno kakwatiddwa essaawa ndowooza zibadde wakati w'essaawa 5:06. Someone would ask, what were they doing mu compound? Because police yavayo negamba nti the reason as to why waliyo deployment mu maka ga Bobi Wine nti abadde presidential candidate, so yetaaga defense. And I believe nti the deployment is supposed to end outside, not inside the premises. Naye sawa zidi 5 zigenda mu 6, people are seen entering, abalala bayingira oba talina yingira bazze mu group ennene. Mukazi watu bambe bali talina kyakola wabula okwekubira enduulu ng'alaba embeera gy'alimu tagitegeera. Anything can happen. According to Dax Vibe, ategeeza n'agamba nti abadde akyayogera naye essimu nevaako. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, who is in hiding as I talk right now, avuddeyo ku mukutu ogwa X naye n'ayogera ku nsonga eno. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akoze post gye njagala okuteekeraku wano eno gwe atulaba osobole okuba nga ogiraba ate tubeere nga twongera ogikubako ebirowoozo. Ku mukutu gwa X, because right now Bobi Wine as I talk, yonna gyali Mukama Katonda yasinga omumanya. Tewali amanyi waali, he is generally in hiding. Ku mukutu gwa X ataddeyo post n'agamba nti a group of masked armed soldiers has just broke into our house and beat up my family members. They have currently isolated my wife Barbie Kyagulanyi alone. Their intentions are unclear. Eno post agikoze ku ssaawa 5:38.
nga Dax Vibe amaze otambuza information nti First Lady bamukidnappinze. Now Bobi Wine azze nakola post n'agamba nti my wife Barbie Kyagulanyi has been isolated. Ba family members abali ewaka bakubiddwa. N'agamba ebigendererwa byabwe biri unclear, tebamanyi lwaki. Waliwo ebintu ebitandise okuhappeninga nga mutuufu ndabira ddala nga tuli mu kugenda mu mbeera eyaliwo okkonga mu South Africa. Bwe wena abadde asoma ku history wa South Africa, Nelson Mandela we baamusiba yalina mukyala we Winnie Madikizela Mandela eyali amusupporting ate amukkiririzaamu nnyo. Winnie Mandela abasajja abo abakabuulu baayagala omukozesanga kye baali baagala oba oliawo okubawa ebyama bya Nelson Mandela because yali mu kkomera ng'ali unbreakable. Now Winnie Mandela baakola buli kisoboka okulaba nga bamutulugunya, baamuyisa mu trauma eyali ey'amaanyi, wabula omukyalo yali mugumu, yayimirira ku kkoozi naye ate in so doing that baatuka ekiseera ne bamutulugunya omukyalo oyo ne yeekyawa. Now I don't see a reason as to why this happened because amawulire gatambula. Leave alone Bobi Wine posting about this. A very, very prominent journalist and ex-Al Jazeera journalist, omukulu amanyikibwa nga Barry Malone, naye avuddeyo n'apostinga ku nsonga eno. Agamba nti Uganda opposition leader who is in hiding amidst death threats from the army says soldiers have attacked his family. Bassebo ne bannyabo, waliwo nti bwe tukola justing oba tulina kye tuyisaawo, naye ate ng'ebintu bino ebimu bireka ekko oba ebbala ku kifaananyi ky'eggwanga Uganda. Because ne wogamba right now nti Barbie bamukutte abba oba Barbie bamukutte nga mutujju, you cannot enter someone's house midnight nga muli Abamaggye bangi nnyo, omukyala aliyo yekka, baawe taliyo, baawe ali mu hiding, ali mu kudduka lwa bulamu bwe, and you do such a thing. Mu butuufu tekiba kya buntu nti Barbie ne wabanga alina omusango atagenda kudduka mu Uganda, you would summon her, naye you just break into the house. Kyewuunyisa era kyennyamiza. Gana amawulire abasinga tugategedde ku Joel Ssenyonyi. Olumaze olangirira bali mwezi Ronald Nsubuga, Joel Ssenyonyi n'ava n'ategeeza abantu tufunye n'amawulire amalala. Barbara Itungo Kyagulanyi, First Lady, abazigu abatannaba kumanyikibwa bamulumbye ewuwe nga bambadde masks. Kyannaku nnyo. It is really bad that all this is happening in this country, Uganda. It is really bad. On a serious note. Now, Joel Ssenyonyi wabadde ayogerako eri bannamawulire bw'ati bw'ayogedde ku nsonga ya First Lady Barbara Itungo Kyagulanyi. Kubanga bonna babadde nakawa kutali ssente yateekeddwawo nga balindirira okulangirira mu nnakibiina kya National Unity Platform bali mwezo Ronald Nsubuga eyawangudde akalulu k'obwa meeya, and Joel Ssenyonyi ayogedde bw'ati ku nsonga eno. Atukomewo after this. Tambuza video. Bagumbye naye kaakano bazzeemu ne babuuka ne bagwa mu kikomera bagezaako okuyingira mu nnyumba. Mukyala we ne famire naki bali mu kutya. Kati ne weebuuza lwaki bwaba nga balina omuntu yenna gwe beetaaga muyisuwinga summons nti omuntu ono noono tubeetaaga mujje munnyonnyola ensonga zino ne zino, lwaki mweyisa nga abayeekera? Mulabye mutabani wa Mwami Museveni Muhoozi ng'awandiika ku mitimbagano, Kyagulanyi oyo munoonya ngenda kumutta. Of course ekifo ekyo takigwanidde, baakimuwa kubanga mutabani w'omukulu, naye ng'akirimu era obuyinza alina bungi. Bwaga nti ono bamukwate ono bamukole bwe bati bakikola. Kaakati mukulembeze waffe
era ayina gyekukumye ku lwa mutabani wa Museveni agala okumutta. Naye bino ebintu nga bwe tubirowoozaako Mulamuhozi ye tulina Bagumbi. Alright, ebyo ebibadde ebigambo bya spokesperson w'ekibiina kya National Unity Platform, bigambo bya Joel Ssenyonyi ate nga leader of opposition ategeezezza bw'atyo. Wabula post oba update esembyeyo tutegeddeko nti bamu isolatinze from the family members ne bamuteekera mu kifo yekka yekka. This same thing happened to Winnie Mandela. Uddeyo n'osoma ebyafa bya South Africa. Winnie Mandela nga bbawo amaze otwalibwa mu kkomera, bamu isolatingako ne bamujja ku baana be ne famire ye ne bamuteeka mu ka unity yekka yekka, ne bamuteekako tocha etalabwangako. It will be only Barbie to come out and tell us what exactly has happened to her. Ngalimu yo isolation Bobi Wine gyagambe, because Bobi says she has been isolated. Bamu isolatinze. Naye all this they are doing, remember they are doing this to someone's wife, and that someone right now ali mu kwekweka for his life, and you do this to his wife. Now someone would say they want to torture Barbie such that Bobi Wine comes out from where he is. Nabuli kati Bobi Wine tanaba kulabikako, era abansinga abategera ebyobufuzi bagamba nti Bobi Wine okubanga tali tebamanyi waali oba tebamulabako, ebeera nga security threat to the government. So they will do anything they will do anything okubanga Bobi Wine bamugyeyo gyali. Era ekintu kya Bobi Wine okuflying out his children from Uganda, it was a very, very well calculated move. Nti just in case kuba mwaka fananyi, singa abasajja bano bazze nga we bazze, nga abaana be we bali, Subi, Solomon, Shadraka ne Shalom, singa bazze we bali, I can imagine that trauma gye bali bagenda osigaza. Era omuntu omu yagamba nti ensonga lwaki Bobi Wine alina okufulumya abaana be obutakozesa baana be kumukkirizisa bye baagala, because omuzadde yenayina ku mwana asobola okukola ekintu kyonna kyonna. Era Bobi Wine yagamba obutakkiriza basajja bano bankozese, I need to take out my children in a safer place, nze nfanfaagane n'omusajja, because someone can hurt your kid ng'ayagala kukulumya. N'agamba nti kansigale, ndowooza n'omukyala n'agamba nange kansigale, because we need to be in this. Era bo ne beewaayo nga saddaaka mu famire ya Kyagulanyi, twafunayo mukyala we n'omwami. I think this is what they are paying for right now, but of course it is not good at all. Mwongere okusabira First Lady alaba video eno gitambuze. Post Bobi Wine yakoze nziramu gikusomera, agambe nti a group of masked armed soldiers have just broke into our house and beat up my family members. They have currently isolated my wife, Barbie Kyagulanyi, alone. Their intentions are unclear. Kati tulinda kintu kimu, Mukama Katonda wabanga ayambye Barbie kutunaratingira what exactly they have done to her, oba bye bamubuuza. And I believe we are yet to see a lot. Tambuza video.